Mulungi akumide kwanda Rose Media uje nkwaniza nakolona nkwebaza mujona jere sakengala mukwane subscribe nze tenza nyo tenza ge hatana bana subscribe ngontela ko notification obere ngofuna video mubude amawulire getuliko onako olwaero ga mwana wa mutabani wa Nyanzi oyo nonga omwami omukuba kulembeze bannupu muganda wa Bobi Wine wa His Excellency Bobi Wine muganda woyo yenyini owokuntiko mutabani we yalabiddwako olunaku lwajjo ng'ali mu kifaananyi era wali ku Makerere ne Mr President omwami Yoweri Kaguta President wa Uganda. Ekintu kino kyanyiziza abafuuti soja bannange batabukidde omwana ne batabukira kitaawe ne management ya Nuupu yonna nga bagamba nti mmwe abantu abandi badde bali ekyokulabirako omwana wammwe abeera atya ng'ali ne dictator ng'ate mulowooza nti temubimanyiiko. Bannange batabukidde kitaawe w'omwana batabuse abaana ba Nuupu bo balaba edduka ne batuuka n'ogamba mwami Nyanzi nti alekulire addeko wabbali si lwakubanga muganda wa His Excellency Bobi Wine bo bamwagala adde wabbali kubanga Full Soldier si ya family. Naye bambi mwami Nyanzi yavuddeyo ne yeetonda ku lw'omwana we era n'agamba omwana we bwe kiba kisoboka alekulire obwa guild president. Ekintu kyendaba nze nganze ekitali kyawenkanya kuba omwana ono yajjira ku kadi ya independent teyajjanga wa Nuupu. Ayinza okuba ye ng'alina ebigendererwa bye birala oba nga ye awagira kirala nga n'ebya Nuupu si byaliko naye ate era n'ekirala kimukakatako okuba nga omukulembeze wa university alina okubeera ku mikolo newankubadde president yagiriko kubanga alina okukiikirira banne. Bannange ebintu biri awo abaana bayombye balangidde taata we ebisongovu bamugambye alekulire si lwakubanga muganda wa Bobi Wine kintu si kya family kwegamba bisaana kwerabirako naye nga mubonna bonna muvuddeyo omukyalo omu generation n'aba NRM abalala nga bo bali bawagira ddala balumiriza Nuupu okubanga ebya struggle yabivaako bo bali mu future yaabwe nga bali mu kulobesa baani ba Full Soldier. Naye kambi kuterenga we bigenze mukwano nawe obeere ng'olabako abantu bakubaganya empawa n'ekirala mukwano tekawo ka comment gwoteesa otya omwana ono talina kusisinkana mikolo giriko president ate nga ye mukulembeze oba alina okwesalirawo ng'omuntu omukulu. Kamuterenga we bigenze obeere ng'olabako mukama omulungi akunkumire eyakumide ku Under Rose Media UJ. Bye bye. Akavubo kakasowodde ne Museveni mu kifaananyi mpulidde mbu katabani ka chairman Nyanzi bakatukwata kitaawo wano bakamukwata n'atunyumiza nga bwe bamukubye emiggo ng'ani aba ordering okuba kitaawo emiggo si Museveni oyo gw'osobodde naye okuggyako nga mwali mutulimba bulimbi nga mwali mu katemba wammwe. Ffe tetwagala bya muzannyo tetulina gwe tuleka tetwagala katemba wano. Kafubuka bakakawa obukulembeze nga babukawa lwakuba bamanyi kayina oluganda ku mukulembeze. Chovola bamubirekera awo ebyo mbu nonda gundi alina oluganda ku gundi nonda gundi alina oluganda ku gundi abantu mubalabe busobozi bwabwe kiki kye bacontributing ku ggwanga lyabwe. Ate naddala mmwe abeeyita abaasoma mmwe abayita abaasoma muyina abani excitement olw'okuba mwogera oluzungu mugenda ne mwekweka mu luzungu ne mulowooza nti mutegeera nnyo olw'okuba mwogera oluzungu naye teriiyo ekisiranyiza eggwanga kistandikirawo mu education system baba programmingirawo ne bajjanga bakuvuga obongo nze abasomyeko bonna abasinga obungi ndaba tebategeera kiki kye mulya mmere ki buwunga bwe babawa ku ssomero bwe bubakyamya nze sibitegeera. Akavubo kakasowodde na Museveni mu kifaananyi omutemu ng'atugumbudde n'abantu be kamanyiddeko ddala nti ddala kitufona abatugumbudde bakuwadde ssente mmeka. Nze tosobola kuŋŋamba nti obadde bubi kitaawo ayina ssente Nyanzi ssente weeziri tosobola kuŋŋamba nti obadde bubi nnyo ekyo tosobola kiŋŋamba. Akavubuka kali wali eri ssebo kasowodde n'omutemu golooza tunaakuleka tetuyina gwe tuleka bino bya ggwanga Uganda temutubuulira oba ani akuzaala oba ani akuzaala ezzambi lyonna lyokoze okulya mu struggle olukwe tukuyisaamu nga tuyisaamu abaabalala. Tewali katemba wano bino si bya muzannyo. Omusajja baakakwata kitaawo ku order z'oyo omusajja gw'otudde naye ne bakuba kitaawo emiggo nga bwe yatunyumirizza mpozi nga yali atulimba nga yajja n'agamba nze nabadde nnimba naye bw'aba teyabigamba ebyo oyimirira otya n'omutemu afaanaganako bw'atyo. Batugumbudde abaana b'abantu nga mwenna mulaba nga mulaba ebituukawo twagala ggwanga lyaffe kukyuka
Kiki kye mwagala kati gwe kikyo oyagala omululu ogubujjudde. Nze mwantama na Uganda bannange mbalamusizza amanya nze Nyanzi Fred Center musaba kunzi w'ekibiina kya National Unity Platform. Nfunye amawulire ku internet wonna ganyiziza banna Uganda nange ne ganyiza nnyo. Ndabye ebifaananyi nga byesittaza. Omanyi nyinimu wataba ebikere bitemba ennyumba. Ndabye ebifaananyi mutabani wange nga atudde ne dictator. Mwana wange Churchill omusajja ogwo otudde naye musajja mutemu talina kyakwagaliza. Mu ngalo ze mulimu omusaayi gw'abantu. His hands are blood stained. Musajja oyo myezi ebiri egiyise yagezaako kunzita. Yagezaako kutta kitaawo Kyagulanyi, kimanyi bulungi nnyo. Yasiba bannyoko. Yatta bajjajjaffe. Bannayuganda abafiiridde mu ngalo ze bayitirivu. Owulira okwekubisa ekifaananyi ne Museveni bwe kiba kisoboka ajja twetondere, bwe kiba kisoboka alizayininge. Yenda kubuuza bubuuza muzeeyi 2026 tulina omulimu gw'okujjako Nakyemalira naye nga tugenda kutambula mbwerufu. Nze Nyanzi siri muwagizi wo mpagira Bobi Wine. Siri muwagizi wo Nyanzi mpagira Bobi Wine. Nenze kubuuza taata. Omwana omugambi alizayininge. Omwana oyo njagala nkubuuza ebibuuzo biringa 2. Omwana oyo yajjanga independent chairman Nyanzi. Olina ebbala eryakuteekebwako mu kibiina kya NUP. Bagamba gwoga bakkaadira gw'osalawo. Oba kusirika bandizo ne bakuwa credit y'okuba nti omwana yajjanga independent gwe kyotategedde. Chairman Nyanzi mulekerawo katemba wammwe. Tosobola kuŋŋamba nti mutabani wo byakola tobimanyi. Oli mukulembeze mu kibiina kya NUP okulira department ya Kunga. Kunga ya mugaso nnyo nti etapinga mu NUP ne mu People Power. Kunga yegwa agenda okugamba bannayuganda baboole Museveni. Yegwa agenda okugamba bannayuganda bajeemere Museveni. Yegwa agenda okugamba bannayuganda basituke balwanyise Museveni nga mutabani wa akola bino. Nga avunnama. Mu bwetoowazo bw'ekitalo akutte na ku mutima bw'ati eri Museveni. Sebo chairman Nyanzi sokoddeko ebbali. Bino si bya family affair. Ekisooka mutabani wo baamu makadi. We bataamu wakadi n'agenda lwampaka ne yeesimbawo. Bwe yeesimbawo influence gy'alina olwa family n'awangula. Bwe yamala okuwangula chairman Nyanzi tewalowooza nti omwana ono yajeemedde ekibiina kyenkulembera oba kyendi omukulembeze. Sisobola musupportinga wa celebratinga naye mutabani we yawangudde. Wa celebratinga naye kitegeeza buli kyakola okimanyi. Tosobola kuŋŋamba nti okusisinkana Museveni chairman Nyanzi wabadde tomanyi nti mutabani wo agenda sisinkana Museveni. Ekyo nkikubuulira. N'abeera namwetoowaze nnyo. Museveni tasobola kuriskinga kuswala kujja wantu nga tebasose briefing oyo mutabani. Ajja muzala we Museveni aswali. Basose kuteesa na kwogera. Era babadde wali eringa n'emboozi banyumya mutabani wo ne Museveni. Ne video weziri ng'omukulu Museveni alaga mutabani we ekigalo nga mutabani we alina byagamba Museveni. Balina bye badiscussingako. Kati ffe ngaffe bannayuganda abanyigirizibwa tetujja kukozesa olw'okuba oli muganda wa mukulembeze tuleme kukugambako. Ekyo nedda. Wabaddengawo obuvuyovuyo obujja bugenda mu maaso. Buli munyampi ajjaawo atapinga ku chairman Nyanzi. Buli munyampi mwebaze chairman Nyanzi yampolose okunyingiza mu kibiina. Gwe ssebo opolota na bupolosi be NRM. Bo tebamanyi nti Uganda yaabwe mbi.
enkola ye y'ebintu eyina okuwaliriza okusooka okusteppinga ki osooka oddeko ebbali chairman Nyanzi. Ebigambo by'oyogedde olwaleero olaba nti bikujjaamu. Kati ebigambo by'oyogedde ekisookera ddala tebikufuula taata, tebikufuula munnayuganda, tebikufuula politician, wabula bikufuula kintuntu kisajjasajja. In fact tebikufuula na musajja ayina n'okubeera n'omukazi mu maka. Nyanzi, wali mu NRM, wali tokimanyi nti President Museveni atta abantu? Lwaki wali mu NRM? Wali tokimanyi nti yatta bajjajjaabo nga bw'obinyumya? Lwaki kati lwozze okunyumiza bannayuganda nti mutabani wo ayina okukimanya nti oyo gwali naye mutemu yatta bajjajjaabe? Nyanzi, omwana we kennyini n'akusinga amagezi n'ayawula naga nti ono pulezidenti w'eggwanga Uganda. Oli Nyanzi abeera taata, tetuganya ali mu kibiina ekiri ku opposition. Kyova olaba ne bagamba nti famire ya Ssentamu balowooza nti NUP yaabwe. Tebamanyi nti ekibiina ky'opposition ky'abannayuganda bonna balowooza nti kyabwe. Kyova olaba kino ekintu kya Nyanzi kivuddeyo ne kibeera so personal. Nyanzi, lwaki mutabani wo omulimba nti juzi wano simanyi President Museveni yali agenda kutta taata we, mbu yali agenda kutta gwe? Nyanzi weewamba. In fact mu bitabo mu history ya Uganda gwe muntu yekka gwe baakawamba n'okomawo the next day n'okola interview. Gwe muntu yekka gwe baakawamba n'okomawo n'onyumya emboozi n'onyumiza abantu nga bakugamba nti tetwagala kubaako ne kye tukola, gwe tukumanya oli muntu waffe n'ojja n'obinyumya. Gwe wekka asookedde ddala. Omwana wo yakukubye 100% ku ttaka ku ssaawa eno wandibadde osirika n'oleka omwana n'ashayininga. Naye omugenzi taamala emirundi yakolanga bw'ati. Amagezi mmye. Nyanzi, tubadde tubasaba mutubulenga famire, mwekuŋŋaanye mubuulire bannayuganda ekituufu kye muliko, kuba temuli ku ky'okubatwala mu Uganda empya. Mubabuulire nti muli mu Uganda empya already. Ate era muleke abaana bammwe. Omwana tabanga mukazi gw'olina mu nnyumba, omukazi gwe wawasa ng'ogaa nti tugenda kuwagira kino n'agenda bw'ati, kuba bakimanyi nti bw'agaana oyinza obutaddamu kwegatta naye, oyinza obutamugulira mmere waka, oyinza oyinza n'okumuzzaako omukazi omulala. Naye omwana nedda. Omwana alina okwerimira, omwana alina okwenoonyeza ekyokulya. Okay? Temukkiriza abaana bammwe kusiruwala ku nsiruwala gye musiruwaddemu emyaka gino, ku myaka gyammwe egy'obukulu, kuba nti mukola emizannyo gy'ekisiru. Obulamu bwa bannayuganda bwe mutambuliramu ne mubuzannyiramu muli mu kulimba bannayuganda, kumbe ekituufu mukimanyi.